kaya abantu bakukyaye kaya abantu bakubeererawo ne wakola ensobi ate era oli mu nsobi kaya eddayo ku comments ozirabe tusokola nali emiskini talina kye yakola eri yali charity tiyali music concert wisdom ogamba wasoma ekigambo charity omanyi kitegeeza charity tekitegeeza nti people come physically charity teba battle champion gudo talina luyimba batunda linnya champion gudo alien lyatunda ne olwempala nazammwe kale owala noti omwana w'emyaka 8 singa abadde Solomon mutabani wa Bob Wine singa mwasama ebyo mwasama lwaki ensi mugifudde nti abalala balina okubeera obulungi abalala balina okubeera obubi singa abadde Solomon ne muzimba ensi nti bo ba champion gudo tebalina kweyamba balina kuba baavu period n'olwanisa omwana omuto kaye kasita naawe ozadde nze buli muzadde gwendaba ng'ayogera bubi ku mwana gwatuusa okuzaala nkugamba ekintu kimu you also have kids time olutero fena tuli bazadde wano ofana ova mu nseeno nononya negwolekera abaana bo naakubula nolaba kiri kibiribikayo ebisinikira abaana b'abantu kumanyi kaye mu nnaku gy'oyina alien skin si ye yagireeta mwesonyiwe kaye yo downfall has been alien abantu kaye nga baatwagala nina okola ensobi wava mu bantu alien kyerandiza alien skin talina gwe yabba Musajja at is there because of God agasobo njagala mundeetera alien skin gwe yabba agabigali yeri mu government gayina temugogerako namwe mparana ya kikachi banange wamali wo wala n'omuntu naye champion gudo yabakolaki abantu mulowooza ati ebizibu bye mwina balala be babibereetedde muswadde kubanga mwebuzizza amagezi ne mutuka n'okulwanisa abaana be muzaala kaye champion gudo omuzaala nga ne woyina abaana kasajja katuka champion gudo embeera mbi bambi kagala okwejja mu bwavu nosanga ebisajja ebikulu bikavuma omuntu akola statement eno byalyose ne bita bananga we tutuuse ensi eweddemu essuubi bwetyo kyanaku bannayuganda bannange kyanaku nti sitaani kati ali mu bantu sitaani takyatuma yeetuukira sitaani takyatuma ebisajja ebikulu ebimeze ebyenkwawa n'amala obudde ku champion gudo mwana myaka 8 mbo situlwago champion gudo MP aba situlwago ani yajiba tuma situlwago mwatugamba mugenda kujja ku Museveni mu weekend nga tavangako gwe umarukiseka ani yakutume South Africa jozungira wano tewali wa mirimo tewasoma oyina kuvuga uba umarukiseka vuga uba yo mirembe okolerere family yo obwavu bwoliko alien skin si yabukuleetera tomwesibaako si mwana wa nnyoko abamwe erabidde ne family zammwe tono zungira ku bantu nobesibako alien yabakolaki mbwa alien yajja kugwa gosula alien gwe wali ozimbyani mumbona ye y'omutwe kaye wagana okwezimba atozimba abalala hena limanyika yinti baiza wo olimu ku magezi nezo lunaku kayere watandise olwanisa champion gudo lwenna kwewuunyiza netigina nti actually kayito tegeera nze ate bwana watu bulijjo manyi nti wisdom
wafunamuko ku magezi wenna wesse bakuvuma buvumi buli wamu because you're acting stupid. How do you fight a 8-year-old kid who is fighting hard to liberate his life? Not abamurogogwe. You don't call yourself a witch? Febe wekana nabo otulemeddwa okutuwalana. Alien yabakola ki? God is favor na apiru. Katonda gwayagadde tusobola kumukakanya. Alien yaliko favor. Etali nkolerere. China n'abayimbi abaliwo kati tebajja kiba. Alien si yayimbe nnyo. Alien talina nnyimba nnungi ayagalwa. Kayo okwagala tebakugula. Kiveri Katonda. Nebwe munaloga bisajja mmwe. Alien yense mwagala. Alien yakubye concert embalala ne bajjula. Alien yakubye concert eruwero ne bajjula. Alien yakubye concert jinja ne bajjula. God is favor na apiru. Katonda ayolesa obuyinza bwe okukakanya ababeyita ab'amaanyi. Naye emimwaja mmwe okutuuka okulwanisa champion Gudo omwana emyaka 8 ebisira ne biberenga ku famire zammwe. Wano mu Buganda tetuwala na mukazi ali lubuto na mwana muto. They are innocent. Champion Gudo is innocent. He is an innocent soul who was misfortunate to be born from a poor family. He's helping himself. And you totally destroy a younger soul because you are stupid. You don't think. You don't even know the spelling of, you don't know the definition of a charity. A charity means you don't come physically. You send help. America yamba amawanga mu ntalo. Walora byeko center wa America Congo. Are you stupid? Are you stupid? You don't reason? You didn't even go to school to differentiate between a music battle and a charity. Let me tell you, my brother. By the time Alien Skin came on the stage to sing, the tables were already sold out. In fact, up to now, people are sending money to Champion Gudo because it is a charity. And you call yourself an analyst. Uganda to inechizu. And a whole radio program, a whole radio gives people airtime to destroy an 8-year-old boy. That is how stupidity, that's how low we have gone. We have lost sincerity and judgment. And we call ourselves, we call each other humans. Mamuri barogo, that's witchcraft. You old men, let me give you simple advice. Stop attacking Alien Skin. Alien is like any other Ugandan. He's a young man living his own life. Alien is not fake like many of your celebrities there. Alien will tell you what he thinks is right from the bottom of his heart. And you abuse a person because he's original. You wage you own Alien Skin because he's original. He has not duplicated himself. Which type of society is this? Anyway, President Museveni agira akyatufuga. Kawolaba abantu abali mu situwago nga bavuma omwana w'emyaka 8. You people, that's why Museveni is going to be president forever. Because the people you expect to bring change are even worse than Museveni. That's why Ugandans are stuck with Museveni. Because these idiots, these lumpens, the chisekas, the kaya wisdoms, if they can malign Champion Gudo, we'd rather stay with Museveni. What will you do when you get power? What will you do to us? But you are idiots. We live intellectuals. We get the whole economy of the country.
we get the well-being of Ugandans and we hand it over to idiots in the disguise of change, it will not happen. I promise you that idiots will never be presidents in this country. It will not happen by God's grace.